Ndayira buli akoze ekintu kyonna kyalumizza ekyatulumiza ffe nga abafamire ya Sobbi. Ndayira ngenda kufaafagana mmwe era namaze dda okusaza tiketi yange nkomawo Uganda. Namaze dda ogisaza tiketi yange nkomawo Uganda. Ngenda kufaafagana buli muntu yenna eyenyigidde mu kutta Sobbi. Mujja kiwulira namwe mukirozeeko bulumi bwe mpulira namwe mugenda bulozaako. Ndayira namwe abanvuma mu comment section mbalaba naye namwe nja kufaafagana namwe omu ku omu. Mwenna abandaba abanvuma basalira omusango naye nammwe muyina ebibi bingi byetasobola kumanya okugyako Katonda. Naye nga nammwe muli babbi, muli batemu, muli bankwe, muli bafubitizi, muli galogo, muli gasezi, muli gabbi. Ate nkiddamu ogusema muli gabi nnyo n'okusinga Sobbi. Muli gatemu, muli gabbi, muli galogo, mukwata abaana abamu mwe abakazi mutulugunya abaana babajja bammwe, mukola Sodoma ne Gomora, muli ebisiyaga. Abamu abakazi mwefuula abasajja ne musalako n'amabeere naye nga tetubavuma. So omuntu navuddeyo nfiiriddwa omuntu wange omuntu ava eri asinika amanya mu comment section anvuma naye nga lwaki nga mmwe musinga obubi. Muli babi nnyo bantu mmwe, muli babi. Mbakolimira. Kira kulya kasente akavudde mu musaayi. Ate ffe kajja nti kaliko omusaayi. Takajja kaliko omusaayi. Ebyo bisekerwa. Sente nga eri sente. Tofaayo obevudde oba etugumbuddwa bameka tofa. So mutima toyina munsa. Tokerako ku makya n'owulira nti ina gwe yalumizeeyo oba waddamuze mulamu bwensi n'owulira mulinga onyulwa mutima gwo. Olwadde tubiwulira mungala tubiraba. Olumu bwegaana mu bulungi ginoonye mu bubi. Kadde mwako. Olumu sente bwegaana mu bulungi ginoonye mu bubi. Kakati nyabo kyembadde nkugamba mukwano wakoze bubi okumpandikako mu 20 Sobbi tata wange. Yes, tata wange omuto naye ekyamazima nabadde simanyi nti ekintu kinaabera bwe kityo olw'ensonga emu oba endala nga bw'obimanyi nti mu bantu tabadde muntu mulungi kati nganze kana okiza tabadde muntu mulungi nasonyiwa okupulayinga voice notes ze wampadde kinkosaamu olw'ensonga nti abantu banvuma, abantu bankubira essimu banvuma. So nze nganze takimpisiza bulungi nganze kubanga nadde saagala abantu bamanye era nadde saagala abantu bakitegere nti mulinako bakwate kubanga engeri gy'abadde ebikolwa bye nti si birungi binkosezaamu nze nganze simanyi ne mu future yange kigenda kyantambula kitya kubanga mikono gyange ginkyayi abantu bankyayi abadde bambeera ku lusegere olw'okuba bategedde Sobbi badde mulinako akakwate so
okuyitayo keewuwo nyongere okwogeramuko naawe naye nga mukama ansaasire kuba embeera gye mpitamu si nnyangu kyobamanya si nnyangu naye simanyi nakumanya banyinza kikunyonyola. Waayi tukyali kweno embeera omanyi nze nange nabadde surprised okuwulira nti omuyinako akakwate konna naye nga tubalamusiza mwenna abatulaba though nze nyimirira ku kigambo kyange newankubadde abantu banyiivu boogera ebigambo ebikaawa naye nze still nsigala nyimirira ku kigambo kyange nensaba omutonzi emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa gyonna abaakola obulungi abaakola obubi byonna mukama katonda yasinga okumanya ate nga n'ekirala ngezaako okubagamba nti si kirungi nnyo okusalira muntu musango kubanga omulimu ogw'okusalira omuntu omusango teguli mu ngalo zaffe guli mu ngalo za katonda. Lwaki? Kubanga naffe tetutuukiridde. Omwami oyo nze simuyinaako wadde kakwate era sijja kugamba nti ogenda kusanga nga nkaaba nnyonnyoleddwa nnyo of course munnange naye sigamba nti badde mumanyi nnyo nti bamuyinako akakwate nga newankubadde sijja kujaganya ngambe nti oba ndi musanyu nti oba nsanyuke okusinziira ku kyabaddewo. Natutte obudde nengenda nga mpita mu butambi obw'enjawulo kinali sikolangako nempulira omwami ono embeera ye engeri gy'abadde yeeyisaamu wabula ye nga akulaga nti abadde mafiya okusinziira ku ngeri gy'abadde akolangamu interviews ze ng'akunnyonnyola engeri gy'abadde awangaalamu mu bulamu bwe ne by'abadde akola era neewuunyiza nnyo olw'ensonga nti mu bulamu bw'ensi abantu basinga bangi tukola ebintu ebitatuukiridde oba ebitali birungi naye ebintu ebyo ne tubikweka nnyo nga bw'okiwulira naye kale onaasonyiwa okwogera ebigambo bino wammanga just njagala kutangazaako ku nsi oba kubulyako ku bantu kubanga abantu basinga though tuli mu mujajinga basinga nga bwe yayogedde olunaku olw'eggulo mwana muwala nti naffe tulina ebibi byaffe nga newankubadde tubikweka bagamba musimanya eryokanga neetonya nekola etya olugero suutegera bulungi dho njagala nnyo okozesa engero naye nti oba eryokanga neetonya nebambulako bamabati nemulaba ekiri munda ndowooza so kati kyekyagudde ku muntu oyo oba yabambuseeko ne balaba ekiri munda so nti naawe kisobola okutuukako ne bakola ki nga bwe nabagambye ebiseera ebisinga ffe nga Nyondo Media tubeerawo okubanga tubabuulira ekiba kigenda mu maaso gye tuba tufunyeeko kyonna nate era ntwongera okubanga tugezaako okubawa ku message oba okubawa ku message ebuulirira oba message ennungi eri omuntu yenna abeera tugoberera abeera alaba nga bwe twagambye nti ffe omuntu n'ekikolwa ekya mob justice okutta omuntu okutwala amateeka mu ngalo tukivumirira tetukyetaga ffe nga feba tetukisupportinga ekikolwa ekyo kya mob justice so n'olw'ensonga eyo atusaba mwenna abatulaba nti singa wabeerangawo obuzibu bwonna oba embeera yonna ebeera etuuseewo kiba kirungi nnyo ne tukwasisa amateeka than okutwalira amateeka mu ngalo. However omukulu ono ye engeri gya onaasonyiwa kanjogere n'abantu omukulu ono engeri gy'abadde atwalamu obulamu bwe ye abadde akulaga nti abaali atya amateeka so netumanyi nsonga lwaki oba ye amateeka oba ye abadde waggulu w'amateeka siri okujajinga muntu naye oba ye abadde waggulu w'amateeka simanyi kubanga ye abadde akulaga nti ye abadde akola ekintu kyere najja neyeewako n'obujulizi ye nga ye n'ayogera ebintu byabadde akola nti ye abadde nga agenda mu maaso n'okumenya amabanka abadde agenda nga maaso n'okuswama oyo abeera abbye naye n'akola ki n'amunyagululako omunyago gwe oli gwabeera akoze ki gwabeera bbye so tetumanyi kati nga mmwe mugenda kitwala mutya oba mugenda kutwala ebikolwa ng'ebyo nga mu abaana oba nawe mukivumirira nga balaba nti si kirungi naddala abaana ababazaaliddwa abalenzi abawala kibakaleko naye nga ye mbeera gye tutambuliramu wabula just tusaba nti buli omu ategeere munne naye wali alina embeera ye awulira obusungu yaze n'agamba bula ngenda kuyitakawo njogereko naawe mpe message eri abo bonna buli yansekeredde na buli yenna
eyeetabye mu kikolwa eky'okuggyawo obulamu bw'omugenzi olw'ensonga nti tewali muntu alina buyinza kuggyawo bulamu bwa muntu nakkiriza nti n'obwene yabadde ng'akikola naye ate si musanyufu okuba nga bakikoze we bw'agamba ye nga ye so nga tewakubye lumbe omanye ebiseera ebisinga ffe waneeno bwe tufiirwako omuntu tukola olumbe abantu ne bajja ne bakubagiza bw'oyita ku bantu bagamba batya bakitegedde nti badde omwenako akakwata banvuma buli wempita kanvuma siyinza kukuma lumbe kubanga olaba bakuvuma mu comments naye ate olinaako mikwano gikukkiririzaamu ne gigamba nti tukuma olumbe gwe nga gwe just tulumirirweko gwe kubanga oli abadde akukwatako sinnamufuna sinnamufuna ngamba kati bw'ofuna omuntu ng'omu babiri nakusapoti nga mukuma olumbe mutuleko oba mu babiri okikkiriza nga ndukuma tosobola dukuma ng'oli bwomu sisobola ate luba lumbe kika kyolwo ng'oli bwomu neweekubagiza gwe nga gwe n'otuulawo neweekubagiza nakati era neekubagiza nzekka weeweera okugenda Uganda ki ekisinga okutwala mu butuufu bwa kyonna kubaamu ssenja kola revenge ogenda kuwolera ggwanga nga nawe ocarrying out mob justice nawe ogenda carrying out mob justice niye nyabo ebyembi bisekero nansonyiwa etegeeza nawe olinamu akatima kali mwekali tekaliimu naye busungu bugenda okusobola kikukozesa naye abadde atulaga nti ye mu mbeera ze abadde talina kyatya nga n'ebikolwa bye oba ebikolobero bye agenda maaso n'obyogerako eri mu mikutu gino gyemuweereza wala TVs, radio yabadde akulaga nti ebikolwa bye abyenyumirizaamu gwe naawe ebikolwa bye badde obyenyumirizaamu oba ali obyenyumirizaamuko badde si byenyumirizaamu naye nga bwe nnakugambe mu ntandikwa nti mu famire mubaamu abaana n'ebyana kati muzeeyi kyana naye nga ffe abadde mulungi gye tuli munansonyiwa ebyembi bisekerwa mu famire mu famire musonyiwe mubeeramu abaana n'ebyana kati omukulu Sobbi abadde kyana mu famire abadde kyana eyo naye nga ffe nga si kyana nga mukyagala tubadde tukyagala abadde abayisa atya mmwengamu abadde atuyisa bulungi adde afaayo adde atalina buzibu atubalekera kulya kasente akavudde mu musaayi ate ffe kajja nti kaliko omusaayi tekajja kaliko omusaayi ebyembi bisekerwa sente nga eri sente tofaayo oba oba etugumbuddwa bameka tofa so mutima toyina munsa tokerako ku makya n'owulya nti ina gwe yalumizeeyo oba wadde amuze mulamu bwensi n'owulya mulinga onyula mutima gwo obadde tubiwulira nga tubiraba nga tobikkiriza nga bayatira okuvaayo olumu n'ayogera ku mpewo n'agamba nti nze nkikola era ne waliwo n'obutambi obutambula nze mbatuga era kasa abantu ne bangamba gundi wuuli ogenda mujja nze nkutuga okyogerako ki osanga abadde ku mulimu mulimu ki kutuga kakati ebyembi bisekerwa wenkubuuliza nti muli mutima gwo oyinamu ensa oba n'okulumirirwa omuntu yina birafiiriddwako omuntu we nga siggwe lumirirwa omuntu ng'afiiriddwa omuntu we nange ndi muntu abasinga abantu banyiize nnyo ddala mu comment section babuuza mbu bo beyatugumbula bejja mu bulamu bw'ensi bo si bantu banyiige wama munyiige wamunyiiga temulina kyemugala kunkola
nawe oli mugumu nga nawe olinamu kali eri akagundi nga kitaawo tekali munendi mugumu kana akabagundi baneeno bano bagundi baki okubanga omuntu oyogera teweeguyawo oyogera nga bwobeera olabye arrogance ate era mwekali seeguya kyagala kumanya ki ekisinga okutwala e Uganda abanvuma tonaba kumalako contract osalawo ogamba ogenda contract nagisanga nagisanga weewere ogenda kutugumbula abo bakikoze sigenda oba sobola sijja batugumbula sijja batugumbula nenja babonereza naye ng'obasobola ogenda kikola otyo olinamu tactics muzeezi akulekedde ng'ali yakutrainingamuko batugamba nti alina engeri gye yakolanga naye yakyogerako nga akola bwati nakutekamu bwati zino enjola 2 mu maaso bwega batuyagala n'osula buli kyolina wakiwulirako akyogera naye alina obujulizo nga nyini abyogerako ku mpewo anyumisa mboozi kyogeza kuga byonna byaddayogera ku mpewo abadde ng'alimba abadde alimba jasite nga nyumiza mboozi kabampaane kyabadde akola takeerangako ku makya n'ababuulirako afuna atya ssente oba nabakenge gye batrainingamu nti mulina kubeera bwe muti bakozesa bwe muti ataffe kasita otuwa kyetwetaaga tekati okunoonyeza nti ssente ozijjawa n'obubanga okitegedde nti ssente ayiye musaayi n'azireta tekyokukwata kutuyagala kumanya awo ka arrogance naye okimanyi nti kibi nnyo okufiirwako omuntu n'abantu ne bakuba mu ngalo ne bajaguza ne bajaganya olowooza kivudde ku kino abasinga bafa nyini abo bajaganya waliwo era jja okufa era bajaganye si buli omuntu aba akwagala si buli omuntu aba akwagala si buli omuntu abeera akwagala naye kino kisuuse bagamba nti 10 terikyawomu naye bw'ogenda nola abantu okusinza ku kyeboogera kiraga nga 10 lyakyawa omuntu omu Sobbi bo balina ensonga zaabwe nga bo baba mukyawa gamba eri abamwagala abali bafamire gye bali abamwagala bagamba batya balumiddwa muntu w'abantu adde muntu mulungi ng'ayagala buli omu ng'ataasa abantu ng'akumakuma obulamu bw'abantu nga talina ttabu yonna bwatyo bw'abadde tekiri opposite kituufu era abaddeko ne bayamba balabirira nga tabalina ku bakwate omanyi ssente olumu bwegaana mu bulungi ginoonye mu bubi kadde mwako olumu ssente bwegaana mu bulungi ginoonye mu bubi so gwe engeri ki gy'okola gwe toyinamuko nawe engeri yakujoganya banno kuba nagezezaako engeri y'okunoonyezanyoza nawe ndiba ng'olinamuko olubyala okujoganyajoganya banno okuba emba olinamuko okumanya gakwata embaddeya oli mukambwe olina obusungu ye amanyira yenna mukuba komujjako ebibye komoli nkuba sikujjaako bibyo kumanyira busungu oli mutendeeke mu busungu ndi mukambwe kyo kituufu ndi mukambwe era omumanyira nkubattula kobe musajja ng'okoma eri omukubirawo saa kumanyira bakutrainingamu si kuntraininga kiba musaayi ekigambibwa nti musaayi ekitezaala ekitegezo kigambibwa nti wamma muzeeyi yalina akasenge eyo gye yabanga nako nga kalimu buli kika kya kisi wakalabako ako sikamanyi balimba bamuwaayiriza anti byona eyo ebyogerera akazi wagambye abeera anyumisa mboozi agala nnyo okunyumisa emboozi bamulwale akuba nnyo olwale naate nga waliwo abamujulirangako ng'oluusi bamukutte ne bamujulira nga ebintu oluusi abirina naye nga yalinako emikwano nga gye nti guno mukwano nga atasobola gubba simanyawo simanyi wabula mbuuzaako kimu birungi byadde atukolera ebyebyo.
bwebagamba kati bakedde kumakya bakuwadde chance nti omuntu kigo wandyagadde bakuzuukirize akomewo ku nsi bandikuzuukirizanga ani era ye mukulu Sobbi akomewo atigomye ensi abeerewo osanga kati aboneredde abeeri ng'aboneredde naye ekigambibwa nti abadde yabivaamu ebyo nga yafuuse muntu mulamu kituufu abadde muntu mulamu nze kyemmanyi abadde muntu mulamu waliwo wayabuuza buno okubuuza muli oli obulumi naawonyolwa onansonyiwa okubuuza ebintu bino nange nawulidde ebiwulire babuuza buuza yange beddamu okumulabako mutubuulizeko naye awuli olinaku ku mutima kale ate oli yagambye amuuze musiru talina magezi tategeera yakyogedde ekyo lwaki nga lwaki sinyulwa ng'omuntu abadde wange so naawe olumwa bandi babuuza nti naawe olumwa namwe mulumwa nga lwaki tetulumwa tugenda kwerekereza ogambye odda Uganda buli kimu kyawedde kugenda kukola revenge oba bakita batya ogenda kukola revenge as in kwesasuza nange nja bakuba ekiyinja obaana ne malisi nja bakuba ebiyinja oli bulungi muli gwe nga gw'omuntu ndi bulungi oli Sobbi ndeke ndi bulungi ebigambo ebisembayo tuveewo kuba kiwadde osinga okujja okuŋŋamba kuwa abantu bubaka n'abantu kweteekateeka gy'olaga obugambo obusembayo obugambo obusembayo waŋŋambyeko nti omuntu ono omuloota buli kadde ozukuko oyogera oluusi n'otambula tebanga mwenimu ekitambo namulooseeko ekiro n'ozuka n'otambula si kitambo munamu engeri ekitambo simanyi nti kitambo nange sikitegeera kyatuuseko olwo obaka obusembayo eri buli muntu eyakuvumye n'omuntu gw'olowooza nti ayinza okuba ng'alina emize nga gibadde kigambibwa omugenzi buli anvuma mwaba amanvuma nabo mulimu abakola ebikolobero naye ng'ensi tennabamanya naye ng'oli muvumu nnyo ensi nga tennabamanya naye mulimu abatemu mulimu abalogo mulimu ababbi mulimu abatayagaliza mwebali naye olwokuba nti bavumi bavuma nze naye nga nabo bwe bali si balungi obaka obusembayo ndi mu nvuma empola nkomawo nzija abali social media wenda basanga wabbo tunakufunako bumesagi bwonna ku WhatsApp nga abantu bakubiba ku WhatsApp bujja banvuma naye kankomawo kakoze ti kankyesigalize kale nange nkomya